Olwaleero giweze emyaka 2 bukyamagye ga UPDF gatandika okukola ennumba ku bayeekera ba ADF mu ggwanga lya Congo. Tufunye omukisa okutuukako mu sekita ey'okuna mu nkambi ya Luna mu Ituri province okulaba emirimu nga bwe gitambula. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 omwaka 2021 amagye ga UPDF mu kikwekweto ekyatumibwa Operation Shujaa gatandika okukola ennumba ku nfo z'abajambula ba ADF munda mu ggwanga lya Congo nga beeyambisa ebikompala bimutasubwa saako n'ennyonyi ennwanyi. Olwaleero giweze emyaka 2 nga kaweefube w'okulaba nga balwanyisa n'okumalawo ebikolwa by'abajambula ba ADF omuli okutega bbomu mu kibuga Kampala ko n'okusala abantu ng'embuzi mu ggwanga lya Congo. Wadde ng'ebikolwa by'okutega bbomu mu kibuga Kampala byakendeera, gye buvuddeko waliwo obulumbaganyo obwakolebwa munda mu ggwanga ku bayizi b'essomero lya Mpondo Rubiriha obwafiiramu abantu abasoba mu 40 nga n'obukyasembyeyo bwakolebwa ku basuubuzi mu bitundu bya Bwera n'abalambuzi abattibwa mu kkomero ly'ebisolo lya Queen Elizabeth mu disitulikiti y'e Kasese. Bo bannansi ba Congo bakyakolwako obulumbaganyi nga n'omwezi guno gwennyini abantu abasoba mu 30 mu bitundu bya Kichanga battibwa abantu abateeberezebwa okuba abayeekera ba ADF era bangi ku bannansi ba Congo baddukira mu disitulikiti y'e Bundibugyo. Mu kuwayamu n'omuduumizi w'ekikwekweto Operation Shujaa Major General Dick Olum atutegeezezza nti wadde nga wakyaliwo obulumbaganyi obukolebwa abayeekera ba ADF, amagye ga UPDF nga gakolaganira wamu ne gannaaga aga FADAK ag'eggwanga lya Congo gafuuzizza abayeekera mu bitundu ebisinga nga n'abangi battiddwa ko n'okuwambibwa omuli n'abaduumizi baabwe. Bwe twakwata kamanda w'abayeekera omugwe bayita Yakute n'okulaba eya juzi okuba nga tunoonya omuyeekera gwe bayita Njovu ne tumukwata mu mazzi Lake Edward nga tumaze kutaana banenga bana. Kitegeeza ADF etegede buli lwe bagezaako okudda eri mu Uganda tuba tubamanyi intelligence gyeri ate tukolagana na bana inchi bangi nnyo batubulira buli kye balaba kwe kutusobozesa kuba abo abayeekera eyo. Ono era agasseeko nti abaana n'abantu bangi abaali bawambibwa ne bayingizibwa mu bikolwa by'ekiyeekera banunuddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo. Ono era agamba nti amagye ga UPDF okusimba amakanda e Congo gy'emirembe egiri mu Uganda. But let Ugandans know that we are going to be deep in the jungles of Congo following these guys. Ku ky'okukola obulumbaganyi ku bannayuganda mu bitundu ebimu, olumu agamba omulaba akola kiguumaaza asobole okubajja ku mulamwa. Akakodyo kagamba nti baakatebuka nti era baakugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Buli lunaku babeera bageza okutudivertinga okuleetera bannayuganda okulowooza nti abayeekera abo bakyali eri wansi emwalika oba bazeeyo mu Uganda ffe tuve eno tuddeeyo. Neffe tukimanyi nti eyo omuzungu gwayita diversionary tactics. Ffe tugenda maaso n'okulaba nti operation yaffe wano egenda nnyo mu maaso era tesobola kuvaayo. Tuli mu Ituri era tugenda bagoberera mu Ituri. Ono ntalemye kutubuulira ku kusoomozebwa kwe basanga mu kumalawo omulabe omuli enguudo embi ennyo n'okuba nti abayeekera tebalina watuufu we basinziira nga babeera bataayaaya mu bitundu eby'enjawulo. Nze David Bukenya wano mu DR Congo.